Yadde akikola ng'ayagala kukumba n'abawagizi be n'abali ku booda ku kikubo ekinene ekya Kampala Road mu kibuga wakati. Olw'okuba nti yabadde ayina nnamungi w'omuntu eyabadde amugoberera, omupoliisi atwala Kampala n'emiriraano oba komanda atwala Kampala n'emiriraano n'amuwabula n'amugamba nti kwegamba tekirabika bulungi okuyita mu kibuga wakati n'ennamungi w'omuntu oyo n'abantu abo bonna olw'okuba nti kiyinza ate okwongera omugotteko mu kibuga wakati olw'okuba nti eryo ekkubo erya Kampala Road emmotoka nnyingi ziyitako ate ne bizinesi ez'amaanyi ennyingi nazo zeeriraanye ekkubo lino. So ne kiba nti yagezezzaako mutangira obutayita mu kkubo eryo eddene nga kisobola okutaataaganya embeera mu kibuga ate ne kituwa obuzibu, ne kiwa abatuuze, abasuubuzi, bonna abatambuza emirimu gyabwe mu kibuga, abagezaako okufuluma ekibuga bandibadde bakosebwa mu ngeri ey'amaanyi. So ate si ekyo kyokka, engeri gy'otunuliramu bizinesi nga bw'ozze olaba ebibaddewo mu bitundu eby'enjawulo ekaleerwa awo bangi beemulugunya nti mu bawagizi bano abamu waliwo abagenze nga bakwata ku bintu byabwe